نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، فيا أيها المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الآية. ويقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. abalungi abayizi n'abasomesa bakinaawa, abalungi mwenna abatulaba era abatugoberera era abatuwuliriza. Mulungi ali ku Radio Pearl Fama awuliriza ebigambo bino nnaku lwaleero lwakutaano. Tumwebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulungi bwonna n'omukisa gwatuwadde okujja okubanga tusaala essala ey'ejjuma. Ekyo alhamdulillah, tusaba Allah akkiriza ejjuma yaffe. Allahumma amin. Kam mina nnaas, bameka mu bantu aashu abawangadde naye nga wa fi hayatihim, mu bulamu bwabwe tebalinayo nteekateeka ya kusaala essala ya jjuma. Wa kam mina nnaas, bameka min tulabi ililm, mu bayizi abali mu masomero nga lino naye nga jjuma weetuuka tarahum, obasiŋŋana bonna nga bonna bali mu kwekweka paka obudde bwa lanchi ne butuuka ne badda mu byessava. Issa emikono mu maaso weebaze Allah kubanga okyalina omukisa ogusaala ku ssola era ogudde eri Allah subhanahu wa ta'ala mu lunaku, ate mu wiiki n'ojja n'osaala essola eya jjuma era osabe nnyo Allah akwongere omukisa ogwo, ate n'ekifo ky'owangaaliramu okisabire nnyo ow'ekitiibwa Allah abakikulembera abongera obulungi. Nina abantu bemmanyi ebweru eyo basajja naye nga tebasaala jjuma nga balinaanye emizikiti, nga balamusi balwadde naye nga ejjuma zaagaana, naye nga akusala ekkubo ayingira geeti ya muzikiti. Nolwekyo ekyo kya bbeeyi omuntu okujja okusaala essola ey'ejjuma. Number 1. Ekyokubiri, nahnu fi zamanin, tuli mu kaseera zamanu al-ikhtibarat, kaseera ka bibuuzo, ikhtibarat ad-dawliya bituyita final exams, national exams. P7 batandika next week, senior 4 bali mu kumaliriza, senior 6 batandika soon. Tertiary institutions, abasawo n'abasigadde bali bagende keetalo kakukola bibuuzo ne hayat el-fatura kumaliriza either semester mwaka n'ebisigadde. Naye message yaffe olwaleero ku bayizi abali mu bibuuzo yeeruwa: ahuthukum, mbalamira ebigambo bino ebiri mu Qur'an ekitiibwa. Yali mu kaseera nga kakugezesebwa. وَذَنُّونَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ
omusajja ayitibwa Yunus alayhi salatu wassalam yali mu tayimu nga naye embeera gy'alimu nga tayina asobola mutaasa namuwa byayagala namutuusa waayagala, yadde eri Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Byokoze bingi, ovumye banno, oyombye, olwanye, geyezza abasomesa, weeyisizza nga mawale, bakuwadde suspensions, bagobye and a lot. Kati otuuse mu senior 6 weetaaga massa ya buli muntu, weetaaga okusaasira n'ekisa ekya buli muntu. Bo badde ogerega ba non-teaching staff, bo badde osuulira awo noga nze ndagaana okusoma, basuulirawo ebintu awo, mukazi wattu najja n'abyera, musajja wattu najja n'abyera n'alongoosa, ogerega nga w'oyagala. Byonna by'okoze ebyo tebisanyusa Katonda, biyinza okuba ensonga okukusuula nga buli kiisa akulaba mu babadde ogerega asulika ensingo wansi naga olw'okuba bo bagagga, bo balira baki buli bayogera waaki nga makisi zeesala, abadde ofuna 20 points bonero nga bwesala nga bwesala nga bwesala, otuuka time olw'amalala amangi n'ebyo weeyisizaamu ng'ogereka n'ovuluga abantu abasigadde ng'era alina ofuna points, togenda kufuna 2 principal passes olw'essaala embi abantu zibakulinako. Essaala embi abantu ab'enjawulo, abakozi wammwe gye mubeera mubayisa buyisa nga mwagala, timbalaba muka buntu, muli ku masomero mulengezza buli omu, mulwanagana ovuma buli kyoyagadde olw'okuba olina engatte y'ebbeeyi, olw'okuba oyambala bulungi, olw'okuba okimanyi nti ewamwe muli bagagga, olowooza ndina essente, ogenda naawe kuba mugagga nga kitaawo, otyo olowooza n'ebitiibwa kitaawo by'alina naawe olowooza ogenda bifuna. Jiriza abantu ekimala kimala, ovumye b'ovumye oyendeguzza. Mwana wa senior 3 watandika dde ebyokwegadanga, oli wa senior 6 ensonga z'ekikulu olinga omufumbo, senior 6 n'embuto watandika dde okugjamu, ekikugissaamu embuto senior 6 senior 5 zaaki? Lwaki ojjamu embuto? Gamba kimu nti muzeeyi essaawa nze bampoowe bakuwa ogenda ofumbe kubanga wabinoonya bya kikulu, kati genda okuleba kwambaza eggoma. Simple. Byonna obikoze ebyo ke kaseera okwenenya mu maaso ga Katonda, ojje gy'ali mu byonna by'obadde nabyo, by'okoze byonna weemenye ogambe nti enough is enough, because n'endabika y'essaawa mbeereko omuntu mulamu, omuntu omulungi, amanyi abalala, awa respect buli omu, respecting abasomesa, atatoloka, atabba bannange, atalimba, atavuluga bantu, atajerega bantu, yessaawa kuba nange nina kye neetaaga. Njagala Katonda okunteramu omukisa mu bye nsoma, njagala Katonda okumpisa ebibuuzo, njagala Katonda okumpa quick memory, njagala Katonda ampe fast memory eri quick, ejjukira byonna bye wasomye bye bakusomesezza. Njagala Allah wange ampe kino, yessaawa wenenye, kulembeza okwenenya. Omusabe Katonda wange nsaba kunsonyiwa, b'osobola okwetondera mu bantu genda obeetondere. Classes zibatera okuvaayo nga abayizi naga tubasobezza, naye nsaba ddoboozi lino liyite mu class teacher waffe, otusse eddoboozi eri staff, eri non-teaching staff, obatusabire batusonyiwe kubanga bye tubasobezza bingi. Nkuze ndaba abayizi nga bali mutuuka mu classes nga bayenenya beemenya. Yunus kye yakola we yali amaze okukola byakoze ng'avudde Allah gye yamutuma, Allah amugambye bakole mu ddaawa, abantu bamunyizizza, abantu bamukoonye ennyumba ye, bamuwemudde, bamuvumye, bakoze batya?
nagamba n'abantu bawo tebanjagala lwaki sibadduka ange nenkoledde awo ewalala naye nga Allah tamukkiriza biki ebyaddirira anaga nti okutambula otya nga sikoze eki Mungu n'amuteeka mu kanyogoga n'amuteeka mu kyennyanja eryato nirigana otambula tusa mu makkati awo lyagala kwebbira naga nti waliwo yanyiza Katonda akalulu ne kagwa ku Yunus amu nekyo nga nabbi yategeera kyeyakola n'akowoola Allah nagamba la ilaha illa anta nkakasa Allah wange gwe nsinza nzulukira wo Allah teri asinzibwa mu mazima ne mu butuufu okuleka gwe Allah teri asobola kunzija mu nsonga eno okuleka gwe Allah teri asobola kuntaasa okuleka gwe Allah teri asobola kumpisa bibuuzo okuleka gwe Allah teri asobola kumpa magezi na kujjukira okuleka gwe Allah teri asobola kunzijako tulo okuleka gwe Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta subhanaka Allah oyina engeri gy'obonerezaamu osala ogamba nti ssaawa zino zakugwangwa osala ogamba essaawa zino nemererwa osala ogamba essaawa zino ndwala osala ogamba nti omukono gugenda okuwandiika gugaana yes subhanaka engeri gy'osalawo Allah yanjawulo inni kuntu min adh-dhalimin byenkoze mbikoze mu bulyazaamaanya I've done enough I've been wronging you. I've been abusing everyone. I insulted people. But enough is enough. Forgive me, my Lord. My Allah. You are my beloved one. Let me continue shining. Tombikako Allah. Masomero gyempita bino byendabye. I've seen some students ndabye abayizi nga tayimu y'ebibuuzo etuuka mukono ne gulema okuwandiika n'akaaba amaziga yali nalungi ng'avuma buli omu Mr. Sargai n'omuwala gwe yasomesa ekawempaawo nga mukuyizi akola hege etuuka mu senior 6 ebibuuzo ne bigaana nayinanga okutuula naye ze nga ndi mu senior 5 nga notuula naye wano kumpi nga wensoma edduwa emikono gite subhanak Allah wanjawulo asalawo nga wayagadde sijja kugera mannya ge naye hajo yamusomesa ekayimpa muslim mu geography class yali muwala mugezi nnyo nga mulungi nnyo y'omu ku bampa ebitabo byabwe bya economics nga byensomeramu yatuuka mu bibuuzo emikono ne gyesiba nga tulina kwenenya na kutereeza byetutereeza. The same can apply to you. A similar thing can happen kugwa ali mu senior 6 tubitwala ng'ebyokusaaga. Mr. Ekyaddondo SS bakola ku bibuuzo ng'abaana bana nveekawo empe n'envuga n'enziruka paka Kyaddondo. Omu ku bo nga maama we mumanyi maama wange muwala naye kuvuma na kusooza bantu nakulengeza bantu Mungu nagera ngebuuzo ina biyingira ng'oli wano nadduwa seka bigenda byesibye seka yambuka amadaala no yambuka amadaala. Anything can happen. Mubudde buno wadde olaba nti senior 6 ogimala. Anything can happen. Musaawa zino kasoogezaako nodda mubiri ebikyafu byobaddemu ensaawa yakwerongoosa. Munywanyi muganda wange mukwano gwange omulungi senior 4 empapula mmeka n'ebisobola kyankalana abaana basatu mu ssomero limu zaavaako. Ekirungi aba abaliweko nga babawo embejja madamu Kibirige Hajati Busobozi bonna bakabalika madamu Madina Nandugwa mu tayimu emu bali mu ssomero limu
naye nga babawembejja bakole ebibuuzo byabwe babiwandiike. Abo benyimenye benjogeddeko. Gwenjogeddeko asoose ye head teacher wa Kempe Muzimu as I speak to you now. Nga nange wendi wali gwange gwa dduwa. Naye nga zivuddeko biboogera tebitegeerekeka, bali mu bibuuzo finals. Anything can happen. Kobeere nga gwe mugezi asinga. Abo boolaba baali ba best students mu classes. Oluvannyuma lw'obulamu bwabwe senior 4 baakyusa obulamu ne babeera bati n'olwaleero buli omu gy'ali. Abali e Canada, abali ludda wa yonna, buli omu gy'ali obulamu bwabwe bwatereera bwe buti. Tutereeze embeera zaffe nga tukoola Katonda, nga bwe tumusaba nga naffe tuli balungi nnyo eri ebitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli twagala obulungi okuva eri ebitonde by'ekitiibwa Allah tuyina kuba balungi. We twagala obulungi okuva eri Allah tuyina kuba balungi eri ebitonde by'ekitiibwa Allah. We twagala obulungi eri Allah tuyina kuba balungi eri Allah. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Background yedduwa eyo giteeke mu bulamu bwo ne byokola. Naye yakoowola Allah n'amwanukula n'ekyennyanja kiba kimumize. Yunus, Jona, ekyennyanja kiba kimumize. Allah naga ebitonde byonna ku bariya ani oyo akoowola nti nabbi wa Allah ne bizuuminga birengera ani akoowola ebiri mu mazzi ne bizuuminga. Waliwo omusajja ayogera ebigambo binene. Ali ludda wa? Ali mu nnyanja. Ali ludda wa? Ali mu kyennyanja kimumize. Ekyo bayita whale, emira trailer. Nisigala ng'eringa emize akantu we kati. Eyo whale eyali mumize ng'ali muli alinga kantu we kati, alinga ttondo. N'abeera crowned. Engoye ne zoonooneka, ennaku ziyamalamu, n'addawo nga bbe byazaalibwa nga ne skin ezzeewo nga ya muto. Kyobola Allah yanukula edduwa n'akigamba kimuwandula ku lukalu. Allah n'amumezaako ekiryo ekivaako ensujju, n'amugamba alye ensujju n'ebiryo byebikke ne bizimba skin. N'addamu n'azimba skin, n'alya ensujju n'ebinankani byamu, n'addamu ne brain olw'ekirungo ekirimu omega 3. N'azimba obwongo, n'addawo n'abeera ati n'addayo mu bantu be. Ye nabbi yekka olw'edduwa, ye nabbi yekka yakoola abantu be. Katugeze bali balinayinuwa bano b'ekinaawa. Ye nabbi yekka yakoola abantu be bonna emitwalo 10 plus bonna ne babanga bakkiriza. Yagenda okujja ku nnaku lw'enkomeero n'ekibinja ky'abantu be bonna nga bakkiriza. Ayitibwa Yunus alayhi salatu wassalamu. Allah yanukula edduwa, amaanyi g'edduwa. Tuzannyisanga edduwa. Ne buli osaba Katonda, falyastajibuli, beera upright. Falyastajibuli, uliza Allah byayagala. Falyastajibuli, time ya adhani, respond to it positively. Falyastajibuli, haramu muleke. Falyastajibuli wal yu'minu bi, ebiddirira ogenda funa irshad, success gyayogerako. Nsubira edduwa yokka eyinza obbamala ng'abayizi abali mu kibiina oba abagenda otuula ebibuuzo byammwe n'abalala bali mu bibuuzo. Tukyetaaga Katonda mu budde bwonna, mu kiseera kyonna, mu mbeera yonna omwetaaga. Mungu akola ebintu by'otasuubira. Mungu akola ebyewuunyisa. N'oba nga gwe worst student, Allah ajja kuwa, ojja kubeera the best. Biyinza ogaana wano obulamu wali Mungu n'abitereeza olw'edduwa ennyingi z'osabye. Biyinza ogaana wano obone okuvaayo nga obadde obwagala, Mungu n'abaako kyano bwakuyisa ti njagala oyite wano na wano oyitewo ate biveewo. Ojja kubanga ate ofuna kino na kino, oba kuyita wano woti tewandikifune. Success Allah agiyisa wonna, naye nga amaanyi g'olina okussaamu
dua na kusaba Katonda. Suubira message mukitegedde abavubuka. Obeera mu senior 6 tikitegeeza kwefuula mawale. Obeera mu senior 4 obuzayo papers mbale teweefuula mawale. Please remain beautiful as always. N'okusingira ddala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ما تشندك وجتيبه الله tumwebaza ku byonna atuba yaffe tunuulidde season ze tulimu, naye nga tekoma mu season y'ebibuuzo yokka, eyagala etambule obulamu bwaffe n'obuwangazi bwaffe bwonna. Obudde bwonna tulina kubuuza ku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye otunulamu by'oyiseemu n'obulamu bwo bubadde butya, n'enkolaganayo ne Allah ebadde etya, then n'omanya ogenda kwetereeza otya. Katonda oyinza attention n'agikussaako yonna erifule, anaagikussaako atya? Ekikisikeemu attention gy'oyagala Allah akusseeko anaagikussaako atya? Tunuulira ebyenjawulo by'oyitamu olabe. Bano baali tebazaala. No Zakariya etazaala, naye abuuza Mariyamu olunaku lumu ku byabadde amuwa n'emmere gy'amuwa buli kaseera, nga mmere Mariyamu tagirya. Olunaku lumu Allah amulaga amusiŋŋaane ng'alya emmere. Zakariya aleeta ebyokulya amusiŋŋaana Mariyamu alya. Mariyamu muwala yakulya ku mmere ya mujjana, special ng'eva mujjana Jibuliru yegireeta. Amubuuza anna laki hadha, obijja luddawa, emmere ogigyewa? Namugamba nti evudde wa Allah. Naye tomumanyi nti Allah yarzuq man yasha bighayri hisaabi. Allah agabiira gw'ayagadde yenna nga tamaze natunulamuuko. Ekigambo ekyo Zakariya asooka n'abuuza, Allah yabikuwa, Allah biyita ludda wa, oyinza okubba bibbe. Naye kasita amugamba ekigambo eki nti Allah agaba, tatunulamu nti ono yaani. Kasita omwesiga akuwa 20 points nga tamanyi oli mu ssomero ki, oli luddawa, ani akusomesezza. Inna Allah yarzuq man yasha bighayri hisaabi. Uyabitegeere nnyo, kyenjagala namwe mbitegeere. Hunaalika daa Zakariya rabba, awo nnyini Zakariya weyawanikira emikono n'akawoola n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala, namugamba Mungu wange sizaalanga n'emyaka nsuusiza mu 100. Allah wange siina mwana nene mukyala wange mukadde. Allah wange byoyagala mbikoze, yenna nabbi mulamba nga talina zaddi. Naye omuwala omuto bebi Mariyamu yamugamba nti Allah waaba agaba tatunulamu, Allah waaba asitula tatunulamu, Allah yakuwa buwi kasoba ng'omusabye n'omwesiga. Kyenjagaddemu pawa y'amaanyi g'edduwa. Zakariya bulijjo bwe yali asaba atya? This time asabanga kakasa, awe mbadde njagala. This time asabanga kakasa nti inna Allah yarzuq man yasha bighayri hisaabi. Sifunanga ku 20 points, sifunanga ku A, sifunanga A+ ne A+ esobola okujja nga gwagifune. 20 points esobola okujja nga tobadde na ssuubi. Hunaalika daa Zakariya rabba, n'awanika emikono n'amusaba Allah. N'asala emyaka gy'omukyala, n'asala n'emyaka gya Zakariya. Zakariya agenda okuddayo ng'ebisigadde byonna bitambula bulungi. Allah n'amugabirira ezzadde eriyitibwa Yahya, John the Baptist as is commonly known. Allah n'amuwa Zakariya omwana ayitibwa Yahya, naye nga lw'amaanyi gadduwa ku myaka egisukka mu 10 nga tasuubira na kuzaala. Olaba abikola ku oyo, kati ate gwe tasobola kuwa bubonero nga n'okusoma osomye, n'ennotisozi oziina, n'essomero ly'olimu ddungi, nga n'amaanyi ogassaamu
ne ssente okola n'ebisigadde byonna tasobola kuwolooza. Simanyi babitegerekesi. Saba Allah atuwe tubitegeere bulungi. Nokyo okusaba Katonda kikulu nnyo, okwesiga Allah kikulu nnyo, okubeera ku Allah obudde bwonna kikulu nnyo. Naye ate we tuba tusaba tetwesabisasabisa, tusabe nga tetugezaako bugeza. We are not just trying, but we are sincere. Sincerity nkulu nnyo mu kusaba Katonda subhana. Sincerity nkulu nnyo okusaba ekitiibwa Allah. Al-ikhlas wal yaqin. Nsaba Allah tubitegere ebigambo ebyo. We have seen students getting 20 points. We have seen students getting 8 points. We have seen students excelling. N'abayizi benda bawano sibo bampitako nga bavuga motoka ziri za Benz. Era bansingana nga bampa ku dola. Nina bawano eyo success gye twabagambanga. We bansinkana nga mbadde ntudde somewhere nga nseka biru cleared. We bansinkana nga nseka ABCD nga juzaawo full tank. Saba Allah atubitegeere ebyo. Success bagifunye mu bulamu. Allah ajiba wadde. Tebigenda kukoma kuyita wisi, wabula mugenda kubeera successful. Kisabe nnyo si kufuna bufunye empapula ziriko obubonero bugira ki wabula nga ne success Allah agikuwadde. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام بنجاحة طلابنا، أعز الإسلام بمدرستنا هذه كناوة بفرعك وانت يا رب العالمين. أعز الإسلام يا رب العالمين، أعزنا وأعز أولادنا، أعز أولادنا وبارك لهم يا رب العالمين في دروسهم، بارك لهم يا رب العالمين في اختباراتهم. ربنا نسألك التيسير والسهولة لطلابنا يا رب العالمين. ربنا أكرمهم يا الله، وأيدهم يا الله، وانصرهم يا الله من الذل والإهانة والعجز والكسل. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تثبت يا الله فؤودهم يا رب العالمين. ثبت أولادنا وارزقهم الصواب عند الإجابة. اللهم ارزقهم الصواب عند الإجابة. ربنا ارزقهم الصواب عند الإجابة. اللهم يا الله تقبل منا ولا تردنا خائبين. ربنا أعز مدرستنا كنا وبفرعك وينبه، وعز طلابها ومدرائها يا الله، وعمالها يا رب العالمين، والقائمين بالمعروف في هذه المدرسة من الأساتذة والطلبة. ربنا تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.